نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا جميع السوء والفحشاء ما ظهر منه وبطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ochari kupal FM chikumisanvo akatonyeza mwenda ekula eriyo mutwa bulijjo amanya ne dobozi Sheikh Hussein Mwonge nga bulijjo lubeera amatenda marungi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Allah wekitiibwa obulamu bwatuwadde, tumwebaza Allah wekitiibwa embeera zonna zatuyisizaamu. Tunakuwalira wamu n'abo abafunye emisiibo egy'enjawulo nga tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ogumiikiriza bwokka bw'ojja okufunamu empeera ey'amaanyi, bw'otagumiikiriza tulina ky'okumyawo, bw'ogumiikiriza empeera yo teyina kubalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tusanyukirako n'abo bonna abadde mu mikola egy'enjawulo abafunye ebirungi amawulire ag'essanyu ne byonna Allah yabatuusizaako ebirungi, nga tubagamba nti omuntu asinga okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yo yakozeseza ekyengera Allah kyamuwaddemu ebyo Allah byasinga okubeera nga ayagala. Program Manya Obusiraamu olunaku olubeera lwakubiri lwane mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tutunuulira emmaali y'abasika. Nkakasa betwatandika nabo okuva eddala twatandikira programu zaffe zino bingi byetuzze nga tuyiga ebikwataganira ddala ku mmaali y'abasika paka lwe twasemberera ddala nga tunuulira obulombolombo olina okuyimirirawo nga tetunnabagaba mmaali y'abasika. Lwatero nno insha Allah ta'ala tuyinza okukwatayo ku ssimu oba ne tufuna ku bibuuzo kuba ndaba akakanyumiro tugenda kubeera nga tukaggalawo olunaku olwaleero biidhinillahi ta'ala. Kitegeeza nti tujja kukwatayo ku ssimu ez'enjawulo oba naawe olina konna kootammuka bulungi osobola okubeera nga okabuuza insha Allah gye bujja maaso eyo tubeere nga ffenna tuggalawo omusomo nga tuli wamu era nga ffenna tutegeerekese. Twebaza abantu betusinga okuwangaala nabo abatuwuliriza abataviira ku ddala, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basiime. Twebaza abalanga naffe, twebaza bonna. Daawa eno tubeera nnyo n'okuyingira ddala bikwatagana ku mmaali y'abasika oba mmaali y'abamulekwa. Okwakulizo nkakasa tukyabujjukira abaali balina bawandiika. Tebwali bw'amaanyi nnyo, mwali mukakasa ng'ogenda okufuna konti mufu. Netukakasa gwe agenda okufuna naye muki mulamu, biringa ebiri opposite. Netukakasa n'abagenda okugaba emmaali nga mutuufu bagenda okugaba bikola ki babitegeera. Sikeera ku makya n'ogamba nti omuvubuka ono ngeri gyali omunene n'endya mulaba yanjawulo, musajja ono yeetaaga nnyo okulabirirwa katumuwe kiri, oba ono omwana omukulu alabyeko ku nsi ono omuntu atanakyeyalabye. Abantu bamanyi okuyiiya mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yamala otugamba. Nabwekityo bukakozesa nga butuukirira obwo busatu olwo omanya emmaali egenda okugabibwa ebeera ntuufu yakufunibwa oba yakugaba. Ebyedde byange kakasa Sheikh wali atuuse dda agenda kubeera nga twala maaso biidhinillahi ta'ala. Naam Sheikh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتشاندك نكويبز الله سبحانه وتعالى بانغالي الناغا ويري انكورا يفي tumwebaza jalla sha'nuhu nanyini kutuwa busobozi okulaba nga ate tukomyewo ne tuddamu okusinkana te omulundi omulala ogw'olunaku olwaleero olwokubiri. Twavaayo ku musomo gwaffe gwe tubaddeko ebbanga lyonna emabegakaawo ogubadde gukwatagana ku bulombolombo bw'obusika, era nkakasa insha Allah bwe tugenza okuviirayo abasinga obungi babitegedde, naddala abatera okuba n'akakalaamu n'abatera okuba ne burecordings bwabwe abijjukanya obukakasa twabumaliriza. Wabula mu kusembayo akalombolombo akasembayo twategeeza nti omuntu yenna agenda okugaba emmaali ateekeddwa okuba n'erimu
mukakasa okulaba nti emaali yasobola ogigaba mu butuufu bwayo n'abanga alese talina gwali azaamanyiza. Tali azaamanyiza, takendezezza, ate tawadde muntu byatateekwa kufuna. Ekyo tukitunuulira naye nga tugamba nti labudda mina sabab, byonna ebyo biba bizimbiddwa ku ze tuyita asbab. ensonga يعني الجهة يعني العلم بمقتضية العلم المقتضية للماذا لجهة الإرث okubane okumanya okusaidiye ebyobusika kyekyo omuntu ekimusobozesa okulaba nti ebintu bino byonna asobola okubanga bwatyo abikwasaganya nga biba bikoze eki bwe biba bizze era nga biba byetaagisizza okulaba nti abikwasaganya mu mbeera efaanako bwetyo. Kale n'ensonga eyo nsabukirize Sheikh. Naam Sheikh. Olunaku lwaleero insha Allah tujja kubanga tutunulako ate biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala wa bi'aunihi ku saidi egenda okubanga ate ekwatagana ku kyetwandiise al-asbab. 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 Yani asbab al-irith. Nga tukijja mu bulombolombo bwe twatunulako ku mulundi guli bwe twagamba nti la budda min al-ilmi al-muqtadiyya lil-irith. مقتضية الإرث متتجرد أسبابه. ما هي الأسباب التي تؤيد من يوزع المال أن يستند عليها في توزيع الأموال. mutagendo gabe mali bichibya ino kwesigamirako bichibya ino kusinzirirako okusobola okulaba nti emali agigabanya nga bweteko kubanga igabanyizibwa. Wabula kasuna bagenda mu maaso kiriza kano nyinzo kerabira atera abazadde baffe kwe bali kuno abatuuliriza abalungi sebo Al-Hadiya Education Center wali Naweru abayizi alhamdulillah batandise holiday je bali kati abasoma eddiini tukubiriza abazadde mutuwe abaana emyezi kino ebiri ogirabanga eminene ateeranga mitono atiranga minene byonna bisobola okugendamu okusinzira ku kiki omwana kyayinza okufuniramu. So tujja basaba insha Allah abaana mbaleete wali enabweru tubeere nga tubabangula biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Abaana ddala abatasomera mu masomero ga ddiini n'abasomera mu masomero g'eddiini olw'okuba nti tubakuuma nga bali ku musingi gwego tubasaba batuleetere. Ennamba ojja kuyita ku 07 03 33 7 9 sobola okuyita ne ku 0772 28 61 7 oba oyinza okuyita kweno ku 0702 58 95 62 okumanya ebisingawo naye nga kutandikako alhamdulillah twatandise tubaga nti abaana biidhnillah mbaleete n'abakulu nammwe biidhnillah bujje mwewandiise okusoma kubanga ate ekirungi nti sikiraasi n'ekawempe twazisembeza biidhnillah omuntu ayagala okusoma jangu osome. Eyo nga tuvuddeyo omusomo gwaffe gw'olunaku olwaleero gwe twanjudde gugenda kutambulira ku kiyita asbaabu al-irith. Ensonga zetubesingirako ensonga zetusinzirako okulaba nti emaali etemwa era neegabibwa. Mu kusooka olwaleero tugenda kulaba ennyanjula ey'omusomo ogwo tetujja kugenda nnyo wala kubanga mmanyi waliyo ebibuuzo eby'omusomo guli oguwedde. So insha Allah nga abali abatuuliza we beteekateeka tugenda kufuna introduction eya topic empya eno gye tugenda okubanga ate obulya tutandikirako nga tugenda okutandikirako okusookera ddala tulemanye asababu mahuwa ekibayita ensonga omuntu kwasinziira yenna agenda okugabanya emaali kyeki. agambye nti yatawaqafu istihqaqu almirath shar'an ala tawaffuri arkanin wa shurutin wa asbabi. Obusika buno bwe tuba tubutambuza naddala obw'eddiini ya Buisiraamu bulina ensonga ze buyimirirako okusookera ddala arkan empaji zetwalaba wa shurutin obulombolombo nabwo twabulaba wa asbabin n'ensonga obitegedde ebyo ezo nno topics ebbiri twazikavalinga
twaziraba ekirala wantifa'i min almawani'i minhu allati tamna'u min almadha min almirath n'omuntu okusobola okulaba nti ensonga zonna ezisobola okubanga zifuuka ensonga y'okumugoba y'okumulemesa okubeera mu abo abateekwa okuba nti basikira omugenzi kufuna ku mmaali ye nazo zennyini zisangiddwa nga teziriiwo. Ebintu ebyo bina bikulu nnyo bwe tuba tutunulira obusika obw'eddiini y'Obuisiraamu. So tulina al arkan empaji, ne tubeera ne kye tuyita ashurut bwe bulombolombo bwe tubadde twakamaliriza, ne tulina asbab ze tugenda okubanga olwaleero biidhinillah tugezaako okuzitunulira, ate era tutunulire n'ekiyitibwa almawani'u. Almawani'u ebiziyiza, ebigaana, ebigoba, nazo tujja bitunulira. Ezo topics nnya nkulu nnyo mu musomo gwaffe. Amma ashurut wal arkan faqad sab'a an ra'aynaha nga bwe twaziraba empaji n'obulombolombo twabiraba fi mahdhi rabi' mu misomo giri egyakulembera ddala mu kitundu ekyokuna. Wa amma almawani'u fasayati alkalamu alayha insha Allah. Naye ate ebigoba mu busika ebiziyiza byo insha Allah tujja kubyogerako gye bujja. Tayib, wano bwe tuvaawo tugenda awalan taarifu sababu wa bayani almaqsud bi asbab alirith. Tugenda kumanya ekiyitibwa ensonga esinzirirwako okulaba nti obusika buyimirizibwawo, n'okunnyonnyola almaqsudu minhu ekigendererwa ky'ensonga ezo eziyimirirwako mu kugabanya emaali. Kiki ekigendererwa mu kyo? Lwaki tukitunuulira nnyo? طيب وكسوكر الدلاء السبب ما هو؟ السبب في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره. ekiyitibwa sababu oba ensonga kyegamba nti kyekintu ekyo ekibeerawo kwosobola okuyitirawo okutuuka ku kirala. Kyekintu kyoyitirako okutuuka ku kiki? Ku kirala. Actually tuyinza okiyita olutindo. Kisobola okwefaananyiriza olutindo. Basobola okuwandikiza agati hissiyan kana au madha au maanawiya. Si nsonga ekintu ekyo kiri tangible, physical tangible, ontegedde bulungi, nga kirabika era ng'osobola okifiiringa okikwatako, au maanawiya oba nga kiri intangible and unseen or non-physical. Ng'era tekisobola okubeerawo nga tekirabika. Mathalan kankuwa example, التوصل إلى الله. عندنا أسباب التوصل إلى الله. من أسباب التوصل إلى الله تبارك وتعالى معناه نريد أن نحصل الخيرات من الله والفضائل. ما كيف نتوصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ من بين هذه الأحكام أو الأسباب التوصل إلى الله أولا بالدعاء المسلم الصالح، ونتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال الصالحة، ونتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. Okategedde bulungi amanya ga Allah n'ebitendo bye tusobola okubanga tumusaba lillahi asmaul husna fad'uhu biha. Naye kati agamanya ga Allah galaba la kitugamba nti maanawiya, naye ng'osobola okugakozesa oyitireko beere ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala nsonga gyoteekawo osobola okubanga osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nogenda mu bintu by'ensi omuntu ayinza okubeeraawo amaaso ne gamumyuka n'avaamu amaziga naye nga tiyagasi bamukubyeesi tiyagasi naye nga tumulabako naye nga amaaso kati nsonga kyerese amaaso gali okufulumamu amaziga. Masababu lati adda ila dhalika tiyagasi fil arabia wala yani ma yatawassalu ila usuli ila ghairi. Kati manyi ku radio kuno kusobola okubaako bannaffe bayita bamuzibe, manyi bayita bamuzibe buli ambala galubindi baba tugamba ati kati ze nkuwa kyezijja mu bakadde okay bayita bamasaana kale kyoyinza kale obo badde weewolereza alina gwempolereza kale bamasaana batugamba yatawassaluna ila ru'ya biwasitati nadhara. Ontegere bulungi batuuka ku kulaba kwabwe oba bafuna okulaba ekibali mu maaso naye nga bakozesezza specs galubindi. Kati hatha sabab singa abatazitaddeeko talaba masababu lati adadila adami ru'yatihi. Kiki ekimuletedde okuba nga takola ki? Talaba. Nadhara
قدم النظارة إليه مويرز قالوا بيني musajja alabe wahakadha hadha huwa sababu ne wano mukitwogerako ogenda maaso batugamba alladhi yatawassalu bihi ila alkhairi wal fiqh fi ad-din ate wano bwetuba tugenzi wal ma'nawi kalmadha kal ilm bwetudda mu mbere yaki eyamakulu era mukibatuwadde kal ilm nga irimu فإنه يتوصل إليه إلى معرفة الفقه وماذا الفقه في الدين omuntu bagenda nanoonya okumanya Allah muwoboke enkufu mukiyitibwa amateeka gaki agediniye قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى أقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا سورة الكهف ما شاء الله أيقول الله سبحانه وتعالى ذو القرنين أمسجيو شيخ القلوبي أتلو موقركو حفظه الله يا ربي الشيخ محمد حميد ألكسندر the great شيخ وانجني أمسجيو الله من يميكم القرآن سورة الكهف الله سبحانه وتعالى yamuwa obusobozi obutambula ensi eno ani shekhe gwe bugatayogerako amayina okwetaamanya hafadhahu Allah lil umma ya rabbi Allah mtukuwe shekhe sewa shekhe nkweliza islamu dine bitugatta bya badiri mashallah alhamdulillah amin ya rabbi rabbuna yubarik so Allah amakuru mahallu shahid fi hadhihi al-aya ekigembe ekikulu mu aya nekitunoonya kalimatu sabab أن كل شيء ونشر لنا الله كما سورة ما هذا إن كل شيء خلقناه بإيش؟ بقدر لا هذه قدر ليس سبب نيوانو في سورة الكهف بتوجي نام سورة الكهف إن الله سبحانه وتعالى مدايو كده أقام بينتي إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء ماذا؟ من كل شيء sababa Allah subhanahu wa ta'ala yamutiranga wensonga ezenjawulo kubuli kintu yamutiranga ensonga ezenjawulo ontegede bulungi ya Allah yamuwa nabiranga atambula mu nsi eno najimuanguyiriza fa atba sababa naye kenjini nateekawo ki Dhulqarnain naye nateekawo ensonga buli kintu kyonna yalindanga bulinzi for example jakku example Nabi sallallahu alayhi wa sallam rasul min rabbil alamin ila an-nasi kafa ni nabi we yajanga natula we yalinga agenda okubanga akola ensonga yonna nga kimanyi yamutumiye Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yayimiriranga nasaba kitufu okategede bulungi kana yaj'alu sabab gendo somye ku lutalo lw'Badiri nabi we gamba otunyumiza mu fi tarikh annahu qama yayimirira nawanika emikono fakana yadu Allah wa yasaluhu an nasra nokutuke kuba nti ekitambala kijayina ku bibegabega kivaako ne kigwa Abubakari nasembera waali nayimirira mabegage namugamba nti owange laqad sami'aka rabbuk amaze okuwulira mukamawo wasayujibu kajjako ekimala ajja kwanukula yamukonaga owayerekerawo Allah akoze eki awulidde ajati sharaba okonye ku Badiri nakone kasimu alhamdulillah alabo mutuse ko Badiri yalabayo alhamdulillah era tulibaza Sheikh Sebu yatambula olugendo lwe Badiri hafadhahu Allah Sheikh ayiko badde tomuliriza wali badde wambulirira lirinnya Sheikh Chivate Sheikh Mahmoud Chivate Sebu nawoli nkuwereza salamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sebu lutawuli Badiri Sebu luba lwasose emisana lwakubiri olutalo lw'Badiri lusooka emisana era Sheikh yali akalumaliriza emabega kaawo so olutalo olwo kyekimukula ku sababu Nabi sallam okuba intisari lmuslimina fi hadha fi tilka alghazwa olutalo olwo abasiramu okuwangula dua za Nabi sallallahu alaihi wasallam yayimirira nasaba ma dhalika nabiyyu min rabbil alamin yali badaga matkanzinge emikono mulwane bulwanyi paka Allah lwanalita nasuru tuliko kushuwa nti tugenda kola ki kuwangula yateekawo ensonga faqama yasalu rabbahu tabarakahu wa ta'ala nayimirira nasaba mukama we Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa Allah ila an ajaba ilahi Allah nayenukuledde kitegeeza nti ekyokubeera nti akimanya ina sure deal waliyo nasuru waliyo okutaasibwa tekyamujjaako kusaba yateekawo ensonga n'agamba nti era niwankubadde
waliwo alina okusalawo. Exactly. Pal FM kikumusanga kunazimenda kulya mtu bijo program tegera obusiramu tuli mu kadde waffe Sheikh Umar Kasule tutunuulira ku nsonga ez'obusika so tunyonnyola kigambo kye bayita sababu ensonga kyeki. Bintu bingi tubyogera nibagamba kyekino gamba mulimu munda nkiwulira naye kuno ayagala okiwulire n'okukimanya okoze ki okimanya tugenda kumula mu katono inshallah tuba tukomya biidhinillah tugenda kweyongerayo ne program yaffe tewerabira abamasimu inshallah taala enteekateeka yammwe weeri abalina ekibuuzo oba olina kyotaategeera oba olina kyonna kyoyagala bakuddiremu gwe mukisa guno oguzze Sheikh gwagenda kubeeranga atuwa inshallah tuba tukomya biidhinillahi taala tugenda kuwa omukisa biidhinillahi taala. Kino kirango kyanjawulo Ali Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center twatandisewo enteekateeka ey'okusomesa abasiraamu bonna abandyetaaza okutegeera eddiini yaabwe mu kiseera kino eky'oluwummula olwa Desemba okuva ng'ennaku z'omwezi nnya Desemba paka oluwummula we luggweerako nga mulimu abantu abakulu n'abaana b'amasomero abasomera mu masomero agatali ku musingi gwa busiraamu naye nga wandyetaaze bategeere eddiini yaabwe kati weewandiise oba owandiise omwana wo leero asobole okusoma eddiini ye mu kiseera kino eky'oluwummula. okwewandiisa kugenda mu maaso wali ku Nabweru community ku Kijegere ab'ekisulo bakusasula emitwalo 30 ate abava waka emitwalo 15. okumanya ebisingawo kubira Sheikh Umar Kasule ku 0703 3-7-9-98 oba ku 0772-86-16-87. Mujje tusome tuyige tutegeere eddiini yaffe. Nampal FM kikumusanga krazimenda ekoli mtu bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tukulisayo kuva mukumulamu okutonoko nkakasa abadde ayinamu obukooko omaze okunaba mu maaso tubeerenga twengerayo twebaze munabutamulana bamukadde wange Sheikh Salih Kigundu munabugerere wa sahibi mashallah wewe mwogera inako munne thaniya thnaini idhuma thaniya thnaini kojja twebaza programu kuberanga kwe muri namwe twatambula namwe nabala banji David Swakwena tukonako tutunulira okwakulizo ma obuche ensonga ezivirako obusiko kuberanga butuukirira bulungi nnyo. Tuli mukadde waffe Sheikh Umar Kasule era mukirize tubeeringa tweyongerayo mu ddakiika zino biidhinillahi taala. Naam Sheikh. Naam, bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tulabye ekigambo sabab fi al-lughati al-arabiyya mu lulimi olwarabu mukiriza ate tutunuleko katono nnyo insha Allah fi istilah yani kusaidia abasajja Allah subhanahu wa ta'ala byawo kukemka mwirimu eno butabi batunyonnyola batugambe ekigambo sabab kitegeeza huwa ma yalzamu wujudihi al-wujud kiri mu falsafa awa philosophy kyekyo okubaawo kwakyo kukakasa okubaawo kw'ekirala kyekintu ng'okubaawo kwakyo kukakasa okubaawo kwaki kw'ekirala wa min adamihi al-adamu li dhatihi ng'era n'obutabaawo bwakyo bukakasiza ddala nti ekirala tekiriiwo mu bwennyini bwakyo huwa ma yalzam min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adamu li dhatihi nga n'obutabawo bwakyo bukakasa obutabawo bwa kirala ku bwennyini bwakyo ay anna sababa huwa ma ja'ala ash-shari'u al-hakim wujuda alamatan madha wujudahu alamatan ala wujudi hukm shar'i ekitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ensonga oba amateeka gonna ag'obusiraamu mpuliriza omulungi gasinziira ku nsonga ebeebaddewo ne tulyoka tusadara al-hukmu ash-shar'i ne tulyoka tujjayo ennamula ti ekintu kino kibaddewo ekiti oba olwokuba kibaddewo ekiti kakati awo hukumu neekola ki nejja nti kakati awo walina okubaawo ennamula eramula ku nsonga eyo bwetyo وعدمه علامة على عدم الحكم الشرعي era nga ekintu ekyo bwe kiba tekiriiwo kikakasa bukakasa nti hukumu shar'i tekola ki teriiwo okategedde bulungi ati kankuwa ekizampu mu Uganda wano waliwo ebigoye abantu bye batandika okwambala mal asafi shadidi n'abaana basiraamu obasanga babyambadde
ebigoyegoye bino bye bayita damage nolaba omuntu obuvunanyizibwa nakwata sendese nagula ekikadde sina kikadde nandi ogenda okisuula kasalugwamu ekituli gosuula n'ayambala n'atambula nga yambadde bidamage ng'empalivu naye bantu abamu Allah tusaasi waliwo yaŋŋamba nti byolabyo ebyo bya bbeeyi ebya bbeeyi naye nduza abantu kubasiriwaza alhamdulillah ya rabbi olwo agentera okusola mu surati Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera kuba afala yarawna anna nati al-ardha nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun awulira bwentulya ayeyo nga Allah ngeri gyajogeramu ndabanga banaffe abantu obwongo bwaffe buddayo emabega buli lukya abayita oba abadde civilized abali ku mutindo ne tuuka esenkyate nga ndaba nti abasinga obungi ate ndabanga abadda gye twakola ki gye twava walillahi alhamdu nu'ammiruhu nakis fil khalq walillahi alhamdu sallallahu ya rabbi sasina abana baffe amin ya rabbi amin so ekyo bwe kitegeeza nti obutabaawo bwakyo kati damage bwe bateriiwo hal nahtaju ila hadha alhukm la tetwetaaga nnamula ya damage nga teriiwo naye olwokubanga abantu mwayitiriza kati okwambala ebigoyegoye ebiraga emibiri ebweru alana nahtaju ila alhukm obaoliawo masjid oyimiridde olunagamba nti seekanze n'ekibuzo kyembooza obusiraamu bulamula butya ku ngoye eziri damage abantu kati ze bambala maana dhalika oluvannyuma lw'okulaba nti ekintu ekyo kibaddewo hadha sabab wujudi hadha sabab idhan yahtaju ila alhukm kyetaagisa tufune ennamula ashari kubanga kyobuuzaako kiri exactly kiringa omuntu ayinza okubuuza saawa ziri seeka salamu alaikum majuja bwe musanga mukuba muweeri envu kana hadha la yahtaj gendo buganzi gendo omubuuza nti omanye swala omubuuze okyabuuza nito kirabako ata manyo bana kirabako kakati kyekyo tugambye nti okubaawo kwakyo kwe kutuwa ennamula wa mithaluhu dukhulu shahr ramadan example yekyo bakuwadde nga kuyingira ku mwezi gwa ramadan al mubarak fa inna Allah ta'ala qad ja'alahu sababan liwujudi madha liwujudi sawm omwezi gwa ramadan buli guyingira manyi gotero kubala konnaku otero okuzimbolira katuuza ne ku 9 ramadan nshali watugamba 9 nero watugamba nasula mululi kali nasula munnako buli guyingira tukakasa bukakasa nti okusiba kukoze eki kutuse hada alhukmu shar'i alana lisawm yati olo enamra ya mateka g'obusiraamu ebekoze eki ebeyingiddewo kumbereyo ala man kana min ahlihi eryabo abateekeddwa wa huwa almuslimu albalighu alaqil almuqim alqadiru ala as-sawm nga ye musiraamu omukulu asobola ategera obulungi ayawula atenga muntu wa kitundu nga alina n'obusobozi obusiiba nga Allah bwatugamba mu aya muzimanyi bulungi ze tutajja kwetaaga kubanga tuzigendamu ezatulalikisa ki as-sawm nga tumaliriza mu ikusikanyumerako nti wa yakhtalifu sababu ani shart sababu eyawukana ku bulombolombo buli bwe twavuddeko buli twakwasaganya n'empaji kakati bage sababu eyawukana mu katono naki n'akalombolombo fi anna sharta la yalzam min wujudihi wujudu wala adam kubanga twagamba shart la yalzam min wujudihi wujudu wala adam akalombolombo okubaawo kwako tekakakasa nti ekintu kiteekeddwa okubaawo ddala oba kiteekeddwa okubanga tekiriiwo ddala oba kategedde bulungi yes enjawulo eri weri kama sayati insha Allah nga bwe okulaba adhan wa ikhtalifu anil mani nekino tugambye nti eno sababu eba teriiwo hukumu khalasi eba tekola ki teriiwo kubanga sababu tekola ki teriiwo ate sababu webeerawo la budda min wujudi alhukm li dhatihi hukumu ino kola ki okubaawo nti etteeka lyerino eryagundi ontegedde bulungi imma maanawi au hisiyan sinsonga liri maanawi oba hisiya nga bwe tugambye naam sheikh naye ate bwe tugenda kati adhan yakhtalifu al-mani era kyawukana ne kubigaana obiziyiza obusika mu busika fi anna al-mani'a yalzam min wujudihi al-adam kubanga mani'u wajja egaana ekiziyiza oba ekigaana omuntu mu busika bwe kibaawo kyo kigaanira ddala omuntu completely kigaana ekirala okukola ki okubaawo wala lazim min adamihi wujudun wala adam saate
wala yalzam min adamihi wujudun ate obutabawo bwakyo tebukakasa kubaawo kwa kirala kitegeeza bwe kiba tekiriwo n'ekirala tekikola ki tekiriwo wekiba bwekiri then kiri kyekikola ki tekiriwo ontegedde bulungi wala adamun era tekisobola kakasa kubeera nti tekiriwo obutabawo bwa kirala kati bukyawe manyi biri mu philosophy philosophy mungi nti okubaawo kubeera nti omuntu alina ensonga emugoba mu busika kyebategeeza ensonga yonna ekugoba mu busika kasiteerabikako kiba kitegeeza obusika tewakola ki tewali kyebakutegeeza ekyo buli wabaawo ensonga eba ekugoba mu busika obusika tebukola ki tewaba saate obutabawo bwayo tebukugoba mu buki mu busika era okubawo kw'obusika tebukakasa nti walina okubaawo ensonga ekugoba mu buki mu busika oba obitegedde ye philosophy oyo gwe bagamba mu nsonga ezo nabwo ekityo esabab y'ensonga eyo naga nti wa asbabu almirathi alwara yani wasbabu almirathi yuqsadu biha ma ja'ala ash-shari'u wujuduha sababan lihusulin ala al-irth ekibayita kuba twayita maqsuduhu ekigendererwa ne sababu kyeki kwe kubeera tugamba nti ekiyitibwa as-sabab ma yani أسباب الميراث يقصد بها ما جعل الشارع وجودها جيبيو أماتيكا أوبا نجني كلاريكا ماتيكا غانو geyafulu kubeera nti okubaawo kwago kwasikwe ensonga ezo sababa lihusulin ala al-irth nsonga ekusembeza ku buki ku busika wa adamiha ate obutabaawo bwazo sababa lihirmanin minhu sababa lihirmanin minhu ate na waadamiha sorry obutabawo bwazo sababa lihirmani min al-irith nsonga egenda okubeera nga tejja kuleetera kubeera ngozizibwa muki busika okubawo kwazo kukugoba mbusika obutawo bwazo nsonga ekuleetera okuba nti ogenda kugobebwa muki mu busika nabwo kityo ezo ensonga zitunulidde kibayita sababu lwebaawo nga bwe tujja okuba nga tuziraba empola insha Allah omuntu atekeddwa okubeera nga awewula omutwe bakuyita kuwewula oba kuwagala bwongo okusobola okubanga insha Allah obitegeera biidhnillahi tabaraka wa taala almuhimu akitulabyeko ku kyetuyita asabab tulabika introduction ate insha Allah tujja kuyingira mu musomo wiki enaaba ezzeeko biidhnillahi tabaraka wa taala tutubiddeko sababu tujja kuziraba insha Allah tulabye taarif tujja kulaba ate insha Allah asbabu kubakadde kaizo utatusobozesa mwensonga ne tuyina ebibuuzo biidhnillah twakulira nnyo mu jaribu jaribu katubiddekaawo jaribu tumaze okubabbirako ku taarifu insha Allah na pal FM tukumusanga tunazimenda ekolani omuntu wa bulijjo programu menye obusiraamu da'wa tulina mukadde waffe Sheikh Omar Kasule tunulidde kibayita sababu ensonga ezivirako okubeera nga obusika bwe buli tetuzingidde munda abadde agezaako tunnyonnyola mu lulimi kibayita ensonga waliwo ensonga erabirwako waliwo gyofiiringa obufiirinzi waliwo neyimu gyowulira nti mutuufu kino kyekiviiriddeko kino nawe kityo insha Allah tujja kubeera nga omulundi oguddako Allah atobulamu tuyingira ddala mu nsonga twerabira olunaku lwaleero tulinayo eddakiika zaffe si nnyingi nnyo nno naye tusobola okukubiramu essimu oba nga olina kyotaategeera bulungi 0759107900 oba 0782 36000 ennaku zino okuba kwakyuka edda nga wasoma ya MTN waliwo akwata essimu n'agiteeka ne ku ttaka badde mmanyi agenda kusoma Walid naye kati ojja kwekanga nga aba Airtel bakyusa okuba bulungi ku MTN era nga okuba ku Airtel system eziri subscribing eddakiika ezo nga okubya eri neno wezibiyitamu inshallah yakanjigiriza inshallah njaka kuyigiriza biidhni waliwo yetegese okubuuza oba asiima oba yeebaza wali zimu nam Pal FM omuzi wa bode katwe mu katale hello
nze Katuma Yusuf omuzi wa bode Katwe mu Katale. Naam. Mwebale kuweerezera nsaba Allah abawe ebirungi ne family zammwe zonna abagondeze mu mbeera yonna Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Nzikiriza mpiseewo kano kuba musomesezza nnyo era nempuliranga mutima gwange omanyi Paala FM kansoke neebaze ne management ya Paala FM mwatuleetera emmere y'omwoyo eri essaawa zino ffenna tukkakkanyira tutudde nga tuwuliriza ne ŋŋamba Allah abawe ebirungi naye ng'eyo nvuddeyo waliwo ekintu kimu kye muba muntangazaamu tubeera ano ku TV n'okola buli kimu oli n'avaayo n'aga nti nze nsomeddwa bweti oliwo abaakwana oba olina mujjawo jangu kusomera edduwa kyembuuza nga nze Katuma Yusuf omuzi wa bode Katwe mu Katale abonoona obusiramu bwaffe mbunze nsomeddwa bba waakomewo oba mukazi waakomewo oba olina eyakukyawa jangu kusomera edduwa tulina we tusobola obbaawo waabira oba tugenda baabira wa Allah nze Katuma Yusuf omuzi wa bode Katwe mu Katale puroguramu ebyemizannyo barakallahu fik Katuma Yusuf omuvuzi wa boda Katwe yagambye katusoke tuve ku bino ayina yakamuluma edda ayagala kuwabira badduwa enda abadduwa bamuwulira abadduwa bamukolaki kati bamuwulira onamuddamu inshallah tujja kumuddamu. Paala FM kumusamu kumenda kula muntu wabuli jozi musautano mwenda 10 naam. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ngatulikiriya bulungi. Islamu nze mbeebaza nabeera nakawali kadi na mawejjolo. Naam. Mbadde nabusiimi naye akalowoozo kange kagenda kuba n'abagenda walimu okutegeera eddoboozi nga liri wansi seeka kyembadde ŋŋamba nti ekintu kyabalimu okutegeera nti Allah we yali atuma malayika okugenda eri ono gwe bayita Bikira Maria malayika Jibrilu ye yagenda ne bazaaza batobuda bakye bazaaza yazaala gundi oyo Yesu omuwulira seeka oligenda wansi woyambuka ddoboozi omulamu tegunnaba kutegeerekeka kuba tolikiriya mbadde ngezaako kugamba naam Allah yasindika malayika Jibrilu okugenda eri Maria naam kati awo n'agamba Maria ekigambo kya Katonda nga bwe bakola ki bwe bagamba naye lwaki bagamba Katonda yazaala ate ne batagamba nti Jibrilu ye yazaala kuba ye yatuuka ewa Maria. Okay kali obalizo ninze barakallahu fikum tubaze mukadde waffe atuwuliriza ekibuuzo n'atuyamba natwane answer alhamdulillah Paala FM kumusabu kumuzende kula mtu wa bulijjo naam. Hello. 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 Cyari kukyusa kamutaniriza kula bulijjo mpozi shekhiza tukume kwabo ola obudde badde nsaba oddemu goddamu nkuba ndabanga omuyeka yayiseemu ayina ekibuuzo kipendinga mukadde waffe Katumwa muze kadde waffe Katumwa yagambye abedduwa abawaabirewa abatwale ku poliisi oba abatwale wa Allah naffe tulabe gye tusobola okutwala emisango gyaffe kati okusooka ye kenyini asooka abawaabire ewuwe togendayo togendayo kyoba osookera ddala okukola soka okuke kooti soka wako kenyini wekoleko okulamula tugambye nti asijja kulinnya yeeyo kuba oba otalinnyeyo sababu y'okugenda okuba waabiro n'agijjawo tewali nawe benyini banalaba nga togendayo bajja kuggalawo amaduuka ekyokubiri saba Allah subhanahu wa ta'ala toyina gyogenda bawabirawa era kujja kugamba wa Allah kuba wateeka wa Allah nti ya Allah gumanya abaddubo bwe batuufu bwe bakyamu bwe batulamulira. Fayib ensonga ezo olwaleero ze tulabye insha Allah
katokiriza ate biidhinda tubeere nga tukoma wano tulabe ate inshallah tusinkana olw'ebyokubiri olujja naye nga maliriza ebigambo nyongera bakubiriza nti bannange abayizi mbaleete seba abayizi basoma nze naleeta owange era asoma era ne sewanya naye akakasiza inshallah naye anaatira octopus naye ezisuuti zakuba bakirizaayo jagala kuleeta alufa alufa ali mukonawo wajjajjaawe naye nange njagala kubeerako naseeka waka inshallah naye ng'essuuti gyakubeeyo omukirizaayo inshallah anti obusiraamu tafugika nga yanyumibwa ati Pal FM kikumusaba kuli muntu bulijjo tubeebaza mwenna muganda wange Dr. Ali Awoyo Kanyanya ekanaba webali kubeeranga nawe kooli n'abalamu mwenna abaddeko twagaliza ekiro ekirungi katulekere abasportisi basobola okubeeranga batutuusa bulungi kubanga waliyo omukolo ogw'amaanyi kiro kyaleero Allah tuyise bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.